Yes, mukasiaka atugera kuba twolekera ekyatulese olunaku lwaliro ate nga nagamba isola bayo boy VJ Junior the incredible Ava Chalemaneva Ikwadi batugambye aba IFC Films bakutuusiako sema gye tugenda okubanga twolekera era nga bagamba AGC Studios nawe begasiwa mwaka ongezi ko lwaliro kuno kona tuli kwanjula nga bagamba shoda nabo tebabuze ku mukoro gwa sema gye twolekedde wabula nga mbajukiza abayitibwa ba Karina Cosmetics era nga bakutuusiako beauty products ez'omulembe eri abakyala mpozi ng'ogasseko nammwe abaami abalina bimwetaaga ebyekyami perfume ng'ogasseko n'ebirala bingi basiikanibwawo Nansana opposite church ya Pastor Bugembe. So tugenda kuba twolekera mugo gwa sinema era nga twolekera kahora mukutandika yakatandise bwatyo olwaliro twatandika n'eggaali bakulaga nti mabega mulimu kaddole ka malayika tutandise obudde bwa kumakera bwe batuno bakolekeza ebali ku street okusobola okulaga buli kimu kyonna nga bwe kitambula abagenda ku mirimu gyabwe abagenda okuyiriba pozi ng'ogasseko n'ebirala bingi kati mwabo mwe mulina yakwate kuba okujja nga asembera ayambadde bino ebigandula by'abakkiriza abakristaayo era nga alina ne surprise yali asibidde pembeeni yajja awaganya ng'ayita mpolampola mu bantu mu kaseera kano wabula eruda ne bakulaga omukyala muwala muto mu ndabika. My brother used to believe unagamba nti mwannyinaze yateranga okukkiriza nti ntambulirako malayika enkuuma wabula nze ku saidi yange siina kye nali nzikiririzaamu ne bwe kiba ki kali aba atambula agenda okuzza amaaso okulengera agamba naye kati bwe byatuse sikyakakasa waliwo yakwate kubo najjayo mukyala omunaani n'amusongamu sserubwatula katonda wattu omunaani waatuukira okukwata sserubwatula biba bitabuse. Can you see the TV interference of the white? Kali byonna byonna nga tebinaba kuba basooka ne bakozaako kemabega onaamugamba nti osobola okulaba ekintu kyonna ku TV olinga olukyere onaagamba siina kyendaba ate kati era tolina kyolaba owaayi sigenda kulimba siina kyendaba nakyala akola eno mba amaaso yagamba nti embeera eno webeerawo kiba kitiisaamu. I studied under an ophthalmologist. Nze agamba nyina gwe nasomako naye era nga kakensa ndowooza okusinziira ku keesi asobola okukwata ekkubo n'akutulamu n'alaba naye ate munaye sigenda kulima tusobola ku affordinga private hospital ba treatment ono gwe nkulikomendingira kyali wange nsobola okufuna engeri gye njogeramuko naye n'akuyamba naye okusinziira ku mbeera gy'olimu mu butuufu kijja kwetaagisa ekyamagero kuono bwe kitaabeera ekyamagero anti ojja kwetaaga empiso kubanga obulwadde bwa kika kya waggulu kamala maaso gaweddewo yakwateko n'amuyisawo n'amuteeka ebbali mu ggaali kati mukazi wati yasigala abatunulire baami n'abakwatibwa ennaku kati yasooka n'akwateko n'asiikana kyali we n'amugamba owaayi mu keesi zonna ze nali ndabye ez'amaaso ate eno yatabba okamala n'amugamba aliko ekisenke kono kiringa. Only a recluse needs an excuse to see that old friend and teacher. Ndabira ddala kirabika kwegamba afuna kyakwekwasa okujja okumusiikana kuba okwogeramuko naye ngeri gye yali omusomesa we ate nga kyaliwe ogenda kinkolerako bambi osobola okumujjanjabako tewali tabu ngenda kitula mu ndabi bwe katone kamusiibula kyogamba ogenda kunsiibula bwotyo togenda kungulya wadde ekyemisana wadde ekyeggulo yakwate kubo najja era bwatyo n'akomawo eka njaga wekanye tugenda kakwata mpula tusobola ogezaako kubanga tukanyonyoka nagambye VJ Josperations nga bulijjo era nga busiikanibwa Colonies Entertainment mpozi ng'ogasseeko ne ku mutimbagano gwa muno waaki kiri yakwate kubo n'asooka gye ebbali era bw'atyo ng'atuuse erudda n'akwate kubo ne yeerongoosaako kyewunyisa talina gw'abeera naye yeebeerera yekka ewaka yajja anti ogamba ki Mr. Mu ogamba otya mukwano yatuuka ku magujja kali yakwate kubo n'awandiikira bali be yabadde asiikanya abalwadde n'abategeeza nti yagenze n'asiikana kyali wajjanjaba ebyo eby'amaaso ebibeera complicated ezibeera complicated cases era nakkiriza nti ajja asobotula mu nsonga yaabwe era ajja asobola okukola kyonna ekyetaagisa abajjanjabe kali abaali wana amasinyazi g'ekyanga ali waka ewuwe kyamaizi okusituka gy'alabe genda otuuka ebbali okuteekako simanyi yakayaweddeko amasanyazi nga gekyanje tekuli n'akwatekubo ne yeetooloola yajja ebbali laba
bw'atuuka wano yatandika okweta misamu. Misamu ke kakapa ke kali kabeera nako ewaka. Bintu bitandise omusobera ate. Kali wajja ebbali wano waliwo ekifaananyi kya mwannyina ng'ogasseko naye nga bakyali bato. Wabula kyaliko ettondo ly'omusaayi. Kali yeewuunya kati ate mu nnyumba emabega we kyataasobola kulaba waliwo omukyala yali ayimiridde emabega we naye ng'atunudde sayidi eri ng'ayambadde mu nnyambala ya kinaani. Yawulira nswagiro kyava ayita alo. Sibanga nakyaziza abagenyi nga nange kennyini simanyi. Sibanga mu nnyumba mulimu abagenyi nga simanyi. Kwe kutandika okukebera n'okwekebejja. Najja ng'asembera ayita alo. Abange alo. Waliwo ali eno. Esimu weevugira. Esimu evuga najja agikwate si esobodde okumutaasa abadde mu bunkenke. Hello, is that Miss Farlow? Anti omukyala Farlow gwe njogera naye. Yes. My name's DCI Harris. Anti nze DCI Harris. Afraid I've got some bad news. Nyina amawulire amabi ge njagala okutuusaako munaye gakwatagana ku mwannyoko. His body's been found. Bagamba nti mayiti ye bagisikanye mu kigo eri ku sayidi y'omu Scotland. We're investigating the possibility of a murder suicide. Era okunoonyereza okuliwo essaawa zino bagamba nti ayinza okuba yeesebwesi. Yadde ebbali n'asooka akulukusa amaziga. Mukazi wattu n'akaaba. Nabagambye tuli kwanjula kwako nga bagamba Christopher Smith yenanyisema agenda osookera ddala. Kiyakola yakwatirawo ekidyeri ne bagamba Jenna Monroe agenda kuba omusema yakulembedde abazannyi olwaliiro. Erinnyiryawo ekiri asobola okugenda mu Scotland nga bagamba Danny Huston naye mwali musema gye twolekedde. Bano enjaga weekaanye. Ne bagamba Theron Ferguson tagenda kabulamu akawungeezi k'olwaliiro. Baabo. Wabula nga bagamba Will Ken naye mwali musema ne bagamba Shafik for Service Center kutuusaako Spare Masiwa ne Kampala, Uganda. Mpozi bugasseko n'aba First Gadgets ze phone accessories kati ez'omulembe eziriko. Nga bagamba Daisy Allen ne Kit Rackinson bonna mwe bali musema gye twolekedde. Nabagambye kwanjula nga bagamba Ian Pierre ne Stephanie Sended bonna tebakabuzeemu. Laba ne bagamba Janet Suzman bonna bali musema gye twolekera. Kwanjula njagala weekaanye. Bakayise consecration ketwolekedde consecration kika sinema. Laba nabagamba Montaro yo college ngogasseko ne Royal Giant ge masomero ekyo kyo tuba tulina bategeezanga abaana mbatwale mu masomero aganasobola okugezako babangula mu mpisa mu byenjigiriza ngogasseko no bayigiriza ennono n'ebyobuwangwa. Let me just clear this up. Kansooke nsijawo bino eno munnaye yatuukira eriro lyamukubidde essimu ofiisa mulambirira. Early days in the investigation. Yagamba tukyagezaako okunoonyereza mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Nkufunire kakyayi kono njagala kulaba ku muganda wange mwannyinaze. Essaawa zino ali mu yafeesi ya korona. Nandiyagadde okulaba ku mayiti ye. Bifo nga sinaba genda wala kati oli kyeyalina okukola. Road officer investigator yakuba essimu eri korona. Bana babeerawo okwekkaanya okukola postmortem. Anti ndi wano mwannyinaze w'omufu w'omugenzi. Father Michael yagambye nti kijja kuba kirungi singa akwate ku bunajja alaba mayiti. Ndowooza ngenda kuvuga nkutwale ku kigo. Ebisigadde nja kuba nkutegeeza. Waliwo ayitibwa Father Carol yabadde akutteko okuva mu Roma kujja. Naye ate kyewuunyisa bamusikanya afudde mu kigo. Bamusikanya asaliddwa. Naye ate mayiti ya Bulazo bagisikanya eri ku mayinja. Ngeri wansi ku mayinja eri wansi w'ekkanisa. Kati okusinziira ku lugambo oliwo bagamba nti mwannyoko yasse Father Carol n'amala ate naye yennyini ne yetta. Lwe lugambo sofa kati oluliwo. Nze kimanyi brother wange tasobola kutta muntu yenna ate naye n'amala ne yetta. N'ekyokwetta kinnyini teyakiinanga mu ndowooza. Lwaki aba yetta? Njagala osooka omuli Bulazo yajja atya okubeera ng'ayingira mu sekiti eno ey'abantu bano. Nze mbadde maze ebbanga nga simulaba. Ki kyotegeeza nti bali extreme? Bano abantu basoma ebbayibo. Basoma ebbayibo ne baagala n'okuleeta omuliro ku nsi. Wiiki ntono eziyise emabega omu ku banaani agamba nti yalaba sitaani. Kyokka ate ekyewuunyisa ne yeesalamu eriiso. Ate omulala ye n'azirika. Nze kimanyi Bulazo wange teyali mulalu. Nze seetaaga bintu bya ddiini, nze ebintu by'eddiini tebindya. Kyensobola okugamba. Kati oli abadde amugamba nti Bulazo yajja atya okwenyiga, kwegamba yajja atya okukwatagana n'abantu bano abasukkuluma. Mu bye bakola bali so extreme.
babayita ba sect kwegamba sect eri so extreme basoma Bible ne batukesya ne baako ne babakkiriza ebitakkirizika uli yagamba yalaba sitaani najjamu eriisa erimu ono agamba teriyo katonda mulala okujja katonda omuyeka mpozi ngugasseko n'ekisiikirizo ekye kenna kyabamuvuga ne bamuleeta erudda ku kigo bamugambye nti bulazo okusiza ku information eriwo bagamba nti yasse father yali abadde avudde mu Roma alina maana yetta nze mother superior oyinza obuteetaaga kumpita maama bwe kiba kikuleetera okubeera uncomfortable osobola okumpita sister nakyo tekirina buzibu gye baleko nze sigenda kuyita byonna tuli mu kaseera akazibu essaawa zino wabula tusobola gezaako kubanga sitaani tumukwata singa tetumukwata agenda tunafuya mwannyoko nga tanaba kuyingira kizikiza kyoba omanya nti yali ayagalwa mu kitundu nga tanaba gwa mu kizikiza kikyotegeeza nti yagwa mu kizikiza twogera ku sitaani si bulazo oba si mwannyoko eyatta father bulazo yalina amaanyi agagala okulwanisa naye ate ekinnaku ekiri okulwanyisa amasitaani ago ate naye ne yetta sekitegeeza mwamulaba nga yetta twamulaba naye indirect twaliko omwoyo mutukuvu ye yamutulaga ekyo kitegeeza ki amaaso ga Mukama gatuliko bw'oba oyogera ku mwannyinaze ngenda kusaba nze tompoleza by'amaaso ga Mukama towemulira wano teweetonda weetonda ki ngenda kulaga mayiti ya bulaso wange ndaga bulaso wange bwe yafiiridde agenze n'agamba nti yafudde agenda mu maaso n'okulwana ng'alwana ne sitaani toyagala banaani sandiganye naye munnange kale yakwateko ne bamuleeta yagamba nti mother superior alina olukisa ogaana poliisi okujja eno okwekebejja olw'ensonga ettaka lino lya Vaticaani so newankubadde eri mu Scotland wano ebeera nga Vaticaani kale alina olukisa okuyimiriza b'ofiisa okujja okukola investigation ku ttaka lino bamuleeta bamulage bulazo we gye bagamba gye yettira. Bagamba nti mayiti ye bagisikanira wansi wa gayinja wa gafunfugu awo. Bagisikanira wansi wa gafunfugu. Kati soko lindeko mpaamu eddakiika. Just be careful, eh? Mugamba kimbeera mwegendereza. Gambye soko mpemu eddakiika. Ko libeera mwegendereza. Yakwateko bw'anaasembera mu ngeri ya kimpowooze. Yajja mpola mpola. N'akwateko bw'anaasembera erudda. Njagala olabe. Genda okulingizaako bw'ati wansi. Kyava alengera gye badde bamugamba mayiti ya bulazo we gye yagwa. Yagwa wansi wa gayinja eyo. Kati baamuleeta asikane mayiti ya bulazo we. Mayiti ya mwannyina. Era bwe baatuuka ebbali ne bakwateko ne basooka babikkula bulungi nnyo. Sooka ateekateeka bulungi bagimulage. N'okusinziira ku nfaanana gyefaanana sebo baali bagiyonjezza. Bwe yatuuka n'alaba mayiti yakaaba. Kuba Yusufu kiri nti abadde amaze ebbanga tawuliza mwannyina. Kyamuluma. Muli yabuuza lwaki, ddala mu butuufu lwaki? Lwaki? N'akwateko bwe n'asembera ewaali mayiti. Genda okuzza amaaso okugitunuulira. Laba eriiso bwe lifaanana Katonda wattu. Obulwa ebifunfugu byagwako. Yasooka n'agyetooloola nga bwe yeekaanya bw'agyetoola bwe yeekaanya. N'amubikkulako atunuulire ddala omubiri agwekkaanyiza ddala bulungi. Eno emabega kirabika aliwo omwoyo gw'omufu. Kyava muyita Grace. Genda okuzza amaaso okulengera. Yamugamba nti wali safe. Yanguwa. Ngalinga amuyita nga bwe yamuyita mu biseera ebikadde. Yokadduka musikane ng'enkuba ekunta okukamala. Byali biseera byedda nga bakyali bato. Duka n'amuyisawo n'amutwala munda. Kakaino waliwo yajja akutteka briefcase buno obusibu bugundi buno problem. Ebyadi yanakyatolooza teyali mu ddwaliro. Owange.
Anti munaye nkulaba. Thank you, sister. Webale nnyo sister. Ngenda kusaba kati gwe ne bw'okwate ku bonoogenda sooka omundekere. Hello, Grace. Ogamba otya Grace? Father Romero. Mpitibwa Father Romero. From the Vatican. Nva mu Vatikani. Tragedy. Okusinziira kasamba tukaakaguddewo ndi ludda wakono oli masekati g'eddwaliro. Lwaki ndi mu ddwaliro? Passed out at the morgue. Labika wazirikidde mu masekati g'eggwanika. He was clean. Namutuuseeko nga muyonjo. Clean, there was no... Michael namutuuseeko nga muyonjo nga mutuufu taliiko wadde akasencho kati bagamba yafiiridde ku beach. Sometimes they clean the body. Ebiseera bisinga mayiti bazirongoosa nga bagenda ozikolako autopsy. Naye ate ne munvirize temwali wadde ettondo ly'akasenyo. Ngenda kitunwa munnange bw'oba okiŋŋambye. Kati ate okola ki? Maama tugenda kusaba musigala ku kitanda twakubye eddagala. Father naawe tuteekeddwa kubeera wano n'omukyala yeetaaga asooka awummule. Tugenda kusaba osooka owummule paka nga tumaze ofuna gwegamba medical records zo. Bamukozeeko testi bakyalinda testi zikomewo. Olinayo ow'ekika gwe nsobola okutegeeza anti mange yafa. Ate kitanga ali mu kkomero olw'okubanga yatta mange. So I'll pray for them. Yagamba tewali tabu kambasabire kali. Maama mufuta ate ali mu kkomera. Teri bya Saara seetaaga Saara. No prayers then. Kali bw'oba toyagala Saara kisoke nakyo sigenda kiremerako. N'amaana akwate kubayita amugambye nti ayitibwa Father Romero ava mu Vatikani. Bamusindisa asobole okukola naye investigation okusiza ku tragedy oba kasamba tukaakaguddewo sayidi seeno. Kakati mukazi watu ng'ali ebbali ngeno gira bw'ati okuzza amaaso engulu ng'alina kyalengera. Alengera bali eyo mu kibira balina bye baali bagenda maaso n'okukola nga balinga abasamira n'abantu abalala ab'enjawulo zibadde ziri busa waliwo abajja ku nfalaasi nga biseera bya dda ng'oli agamba twandikwesa abajulizi. Kirooto kino kyamukanga neyeekanga nga awawamuse yasooka n'avaayo kirooto kimukanze era bw'avaayo bw'ati ajjako bino n'abisula ettale n'akwateko bwe n'ayitawo mpola mpola. Kagenda baba bagenda yagamba w'emmotoka ngenda kusaba soko parking wano ndeka wano. Mmotoka ne parking n'akwateko bwe n'afulumamu. Weebale nnyo ssebo munnange. Oyagala nkulinde? Tekyetaagisa kunninda. Kale ngenda kuddamu mpitewo oluvannyuma bw'onooba okyusiza ebirowoozo byo. Tomanya kuba wano wenkulesa essuubira nti waliwo agenda okumanya nti wooli aleesinga olina gw'ogenda okubira ajja kukime. Naye kitali ekyo kijja kwetaagisa lisa omuntu ajja kukime. Kagenda kyanga bamuleseewe baamuleka mu masekati g'amasaŋŋanzira n'atandika otambula mpola mpola nakkirira amayinja yajja ebbali. Bw'atuuka wano n'alengera we bamugamba bulazi owo yavudde n'agwa wansi wali waggulu ku kasozi n'atula ne we bagamba we yagwa. Kale yatunulira amazzi gano n'agamba leesinga mayiti baajooza n'ekwateko bo n'ejja ebbali. Yafuna okulabikirwa nga kiraga waliwo abantu abaakwatanga ekkubo ne bavaeyo ne bagwa wansi nga balinga banaani era yayitawo buyisi n'agwa mu mazzi. Buli lwe yafukwega bw'afunye okulabikirwa kuno kiri engeri gyekibyemu n'ayitawo n'agwa wansi mu mazzi. Agenda okuddamu osimuka bw'ati guno gwakubiri yazirikidde mu ggwanika kati era azirikidde eri ku biiki gy'abadde n'agwa mu mazzi. Naye nga alina ekintu kyalengedde nti waliwo abanaani abaavanga waggulu ku kananka ako nga bagwa mu mazzi. Naye nga ate by that time yali kanisa tekyali kifo bufo kyali kyazimbibwa nga kanisa kubadde nga kulabikirwa gyali. Baamwambaza engoye z'abanaani baamulese mu kanisa. Oba baamulese mu ekereziya yajja ayitamu abanoonya. Tandise obakoola abaayi
olwamutadde eri engeri gye yabadan cautious bo ne basooka bamulekeyo ne bagenda bakole ebyabwe kati yajja ayitaayitamu abanoonya abayita aro banaye abeeno mulinkayi Can you take me to Mother Superior? osobola okuntwala Mother Superior gy'ali ate nga lwaki nedda yagamba kimu nedda Just point. kale alisi nsongera wa gy'ali Okay. kale kirabika togenda kunnyamba Christ. Yesu Kristo Katonda wange nakwateko n'atambula agende yalabe yajja Where shall I go from your spirit? If I ascend into heaven, you are there. If I may waawe nsobola okudda senga amankutte ekkubo okuva ku mwoyo bwe nkwata ekkubo ne njolekera mu ggulu onoobaayo your hand shall baali batudde wano nga kirabika bali mu kusaba kasi akatusse kakufuna ku byankatika on me. ye nakyabino ebintu by'eddiini tabirinako era tebimulya yajja n'atuuka ebbali nga bali mu kusaba Where are my things? bano engoye zange zirudaa n'ebintu byange It's fresh and warm and made with love. balina sooka kulya bano ewandiridde ku emmere eno gy'olaba siba erimu omukwano It's a gift of God. bino bye tuli mu kulya kirabo kya Mukama You concealed evidence, didn't you? obukakafu wabukweka si bwe kiri In your statement. walimba mu statement yo mwena abatudde wano muli balimba What is it that you think? kiki kyolowooza gwe kyomanyi olyoka otandika otuvunaana obulimba Before he fell. nze kyema kinkyoka bulazo wange yali alumiziddwa bifo nga tannaggwa kati gw'obijjawa I just know. nze nkimanyi bumanya Know it. okimanyi bumanya tolina bukakafu bwakyo nti ye Or olina feeling see it perhaps in your minds. oba si ki nga kirina engeri gye kyakulabikira mu birowoozo byo n'okiraba We live a disciplined life here, and it's lunch. bulazo twandibadde tutuula tulisi wano tuli mu kulya tuula tulye twegatte ku ffe tetulina buzibu abagambye mwakweka obukakafu bulazo wange yasooka kulumizibwa bifo nga tannaba kuttibwa It was the taxi driver neetaaga essimu yange to see. mpozi nga taxi driver ye yagitutte kubanga bwe bakujjidde mu mazzi essimu yo teyabaddewo tugenda kusaba olye Your clothes are being dried. engoye zo wali muzikaza zabadde mbisi kali kamutunuulira kalina engeri gye kamutunuulira waliwo ne wano ssebo nakanjako n'eriiso lyamukuba Not as your brother described you. naye ate ekyewunyisa tolinga mwannyoko bwe yali akunnyonnyola no yannyonnyola atya yagamba oli mukkakkamu Full of grace. era ng'olina ekisa I'm glad that's how he remembered me. ndi musanyufu okubanga bw'atyo ye bwanzijukira yakwogerangako nnyo ng'akwenyumirizaamu Perhaps in a reversion to Christ. Indifference. ekintu kimu ekyali kimunyiiza nti wali tokkiririza mu Yesu Kristo kono bingi si kyekyoka No. okkiriza mu byamagero nti nedda ebyo tonnyumiza sikkiriza mu byamagero And of science. oli mukyala wa sayansi gwokkiriza mu sayansi bali babagala basukali baba basuka father ze ono ayitibwa Father Romaro aze yagamba Mother Superior Yes. I hear the prayers of thanks are in order. bangambye nti mulimu kwegamba sala za kwebaza njagala ansa muve ku ebyo Back to the 12th century. agamba ekereziya wano yabisira byadda kubirala mu kyasa kya 12 Religious artifacts. era nga bagamba nti wano baateranga okuŋŋaanyirizaawo ebintu by'eddiini ebyedda Trail. abantu ne balamaganga Beacon of light. ne bajja wano kwegamba okusobolokezaako kuba omumuli gw'ekitangaala Stones. The new chapel. They reasoned that the stones had more godliness. naye bagamba nti kyatuka ekiseera ebintu bye baali bazimbira wano mu kanisa eyali wano bekereziya eyali wano yabigwira The founders called themselves the Knights of the Morning Star. abaali batandikawo ekintu kino baali bayita Knights of the Morning Star Some say it was a dark force. era nga bagamba nti balina amaanyi ag'enjawulo abasinga bagamba nti gaali gakizikiza But that's all from the mystical naye past. kati ebyo byensobola ogezaako okugamba mu byafaayo ebyedda fe tubiyita oyinza biyita fantasy okisegeera nga ggwe munnasayansi This was the ultimate confessional. kino kyensobola ogezaako okulaga ekyali ekyaba abayitibwa ba the Night of the Morning Star When they returned from their bloody crusades bwe baakomangawo okuva ku crusade oba ennumba ze baabeerangamu and take a step back, baakwatanga ekkubo ne bayimirirawo ku musalaba then ne batandika okuzza ebigere emabega they took buli kigere kye bazzanga emabega kwe kwali okwonoona kwe yabanga ayonoonye ng'asaba kusonyiyibwa orders and left as saints. era ng'agamba nti abatemu bajjanga wano ne bavaawo nga balinganga batumi anti baagenderanga mu kufa mukama yabatwalanga kwalinga kufa kubanga kati abatemu bazzanga ebigere emabega paka kufa
bayitangamu ne bagweyo ne bafa kati yagamba nti mufo kyokubanga bafa mukama yabakwatanga n'abatwala nga bamaze okwenenya bakwatanga ekkubo ne bajja ne bayimirira awamulaze ewali akabonero k'omusaraba ogwetooloddwako ekintu ekyenjawulo mbu ne bazanga ebigere emabega buli kigere kiyajjanga emabega kwalinga kusaba kusonyiyibwa ku byonono byakoze kati wajjanga ebigere emabega okussa ku byonono by'oba okoze abamu bayitangamu buyisa olw'ensonga byalinga bingi ne bagwa wansi ne bafa namaze dotwala lipooti eri ofisa era nga kirabika agenda kwogera ne mother spirit yakuna agenda kwogera naye dinkya ekizibu ekiriwo obutabeera na transparency ekyo kibadde kitadde ekikwa ku ekereziya era ng'agamba twagala nnyo okuweereza mukama naye tetusobola kumuweereza nga tusinziira ku musingi ogw'obulimba kati essaawa zino ze ngenda kuyamba waliwo n'ekira kye njagala okulaga sookojje Amgani mother spirit agenda kwati kuba agenda yogera n'officer bamujjeko statement bulungi ku buli kimu kyonna ekyetaagisa luli badde beekweka emabega w'ekereziya olw'ensonga wano we bali ttaka lya Vatican ate Vatican nga bw'ogimanyi kati wano nga badde nga abali e Vatican nga tebakwatibwako nga balina obuyinza bwankalakkalira yakwate kuba n'amuleeta n'amugamba nti wano wenkolese bino ebintu by'olengera byali bya mwannyoko era mbadde njagala gwe abasooka okulaba ebintu bino bw'onooba olina ky'olabyemu ekiyinza okubeera eky'omugaso ekyetaagisa bambi ngenda kusaba ontegeeze mbulire osobola okubeera n'ebbanga lino ly'oyagala ffe tetulina buzibu n'ekyabambi ndowooza kankusaasire ku byatuuseewo kaakati olinga akutteko bagenze yakwateko bwe n'atandika okugenda maaso n'okwekanya ebintu bya mwannyina ebimuku ebyo byali bisigalidde emabega nabagambye twekayitibwa consecration video gyesolasozi nga bulijjo ate nga mukyo saagala mwerabire nabagamba waliwo ayitibwa mun photographer kuliwa ebifaananyi musufu kamala ono yakwateko bwe n'ayisa amaaso mu bino n'abiisawo n'abiteeka erudda maze okubisa ebbali waliwo kye yasiikanamu kalinga kajjano nga bonogamba nti akatabo nga kirabika oli yaterekangamu information ekwatagana ku bintu byeyali abadde ategedde ono agenda okuzza amaaso okulengera ebintu ebyali biwandikiddwa mu katabo kano n'empandika gye baali babiwandiiseemu tebyali mu lulimi olwanga okutegerekeka wabula ono bw'atulamu bw'ati agenda okuzza amaaso okulengera mwalimu n'ebifaananyi ebyali bikubiddwa yatandika okubikula ng'ayisaamu mpolampola nga bw'ayisaamu yekkaanyi Grace yali talina kyajjukira nga tannaba kukuzibwa naye ng'ate kirabika yali alaba ebintu eby'enjawulo yalinga wanjawulo Grace yalinga wanjawulo ono ye Grace mwannyina yamuwandiikako agamba nti bali kwegamba awandiika ayogera reporting aba abakuza they were just adapted oli agambye nti we baamukuliza baali tebamanyi nti yali wanjawulo era nga talina kyajjukira naye nga kirabika nti yalina bye yali alabanga kati lunaku lumu ng'akyali muto aba yeebase agenda owulira waliwo akonkona ewaabwe ono amugamba nti eryato lyonoonese ndowooza twetegekera ekyettabbu ekijja abaana tugenda bagamba ki ebiseera ebyabijjukira mukazi wattu ebiseera ebyabijjukira n'akwateko bwe n'asituka kyewunyisa ate kirabika olulimi yalulaba era asobola okulusoma n'akwateko bwe n'asika envi omanyi okubeerawo nga teweewulira ng'owulira nga alina ekikubula kati agenda okira bwati munabiro yalimu reflection y'omuntu ngenda okuzza amaaso nga taliwo kyokka ate abadde na munaani yagamba sooka olindeka amulengera muntu wuli agenda alinga ali mu lukubaawo kyokka bw'atula bwati tamulengera kyamalisa okwate kubagulewo oluggi ajja alabe wata mu butuufu byendaba gyebiri yatuuka wano kyava atambuza amaaso lukubo lugenda bugenzi
collapsed twice. I believe the visions have started. We must act. Oli agamba nti yakakorapsinga emirundi ebiri kono vision zirabika zitandise. Oli agamba ndi mukutya. Mwabasigadde musoke muve wano. Kati Mother Spirit ayina be yali ayogeramu nabo naye nga kirabika bageya nakyala yajja erudda. You think you can play? Ne kati mwe mulowooza musobola okuzanyira ku poliisi. Ati twabagambye mazima. Demon kill Father. Nti omuzimu gwe gwasse Father Carol. The insane reputation of this. Mukimanyi nti reputation nkyamu gye mwolesa ku kigo kino. It is our zealotry that has protected. Oba osanga So was you? obukugu bwaffe n'obumanyirivu n'obunyiivu bwaffe bwe bututaasa. That book. Tiwani muddisa kitabo ekyo. Waliwo Katonda omuyeka. Katonda omuyeka gw'empeereza. And that chain of command. Kati ate chain of command mugimanyi. Okuva Katonda nze. Sikati nze nsalawo entuuko y'omwana oyo. Bw'onoobeera omukyamu. It's the right thing to do. Nomulowooza okumwataaki nga kye kintu ekituufu kyeteekeddwa okukolebwa ko tateekeddwa kubaawo. Priests. Mulina abapaatiri babiri bafu. Non posso avere fiducia in te. You underestimate her. Onyooma amaanyi g'omwana oyo. Baba bali wano ettaala ne zikira. Aha, banaani bagamba nti oyo omuwala wa ttabu tewani muddiza na kitabo kya mwannyina. Yoli abagamba bye mukola bya kisiru. Disguised as a miracle. Ekizikiza kyajja mu bulamu bwaffe nga kijjidde mu byamagero. Mwannyina bye yawandiika. Kati buli lwasoma ekitabo kino wabaawo kyafuna. Yajja ebbali n'asaba n'agamba bami ngenda kusaba kitange tafa. Nkusaba mbi kitange tafa. Bwe kiba kisoboka kitange mukomye eweeka. Omuto yali asaba. Yafukamira ku mavivi n'asaba ng'agamba ayagala kitaawe bamukomye eweeka. Tiyandiyagadde kitaawe afe. Ng'abantu abalala bonna b'oyinza okusaba. Kati amaliza okusaba ajja ebbali atunayo wansi. Agenda okulengera ng'alinga alengera kitaawe. Ng'alinga alaba kitaawe. Isoko lindeko. Ebyo byonna byonna mwannyina yabiwandiika wano. Naye nga kirabika mukazi wattu yabadde tabijjukira. Kale ebintu bino alina engeri gy'abyencoding okusobola okugezaako okufunamu information n'okusoma information. Abali wanaawulira awogana bambi yamba taasa nkwegayidde ntaasa n'alengera omunaani ng'adduka. Agamba kimba naye mu nsonyiwe ntaasa nkwegayiridde. Yaggulawo n'ajja amusika ne yajja amuyita alo. Alo. Kati abaali wanaagera okuzza amaaso awulira ono agamba tomukkiriza kuntwala. Yamutuukako n'amubuuza okoze ekigwe. Yasikana wano kwa nakyala nga ssebo keesaze. Ne kamane kamukanga kamuva mega. Katonda wange. Mbadde ndabye eki. Are you okay? Simanyi oli bulungi gwe. Yes. Yes, ndi bulungi. I knew you would find my son. Nategedde ojja asobola okutegeera akafo kange kano kakeekusifu. Ekyebuzibwako kaagadde. Please don't tell. Bambi tobaako gw'ogamba. I'm here when I have dark thoughts. Ebiseera bisinga bwe nfunamu ebirowoozo by'ekisiru nzija wano. Era buno obunanka bwe bunkuuma busitatu buno bumukuuma. To feel like to be a good person. Kiwulika ki omuntu okubeera ng'oli muntu mulungi, good person? Nambuuza ki ky'otegeeza? I think I might be a really bad person. Nyinza okuba nga nze ndi muntu mubi. No, you're not. Nedda toli muntu mubi naawe totandika kwogera bw'otyo. Toli mubi. I need to make a phone call. Neetaaga nkuba akasimu. Can you help me? Osobola okunnyamba ne mbako wenkubira essimu. Yamuleeta akuba essimu. Baabano. Do you mind? Ofaayo kubanga njagala ebire private saagala owulira ebyenjogera konoke. Nsonyiwa mbadde sitegedde tuyagala ebire private. Ne yeetooloola.
John. Johnny, It's Grace. nze Grace munnange. Grace. My God, I've been... Katonda watuwedda neeraliikiridde. Your phone Essimu zo tozikwata. hasn't heard from you. Aba ofiisi bakunoonya tebakuwuliriza. Kono munaye Michael yafudde. Oh, God, Grace. Katonda watu Grace. Sorry. Ononsonyiwa. Sokoleke byatuuseewo bitya. He's been murdered. Okimanyi nti bassemutte. Nambuuza oli ludda wakati. Scotland. Ndi ku saidi omu Scotland. Oli bulungi? Yeah, fine. Ya, nga nze ndi fine. More when I see you. Ndowooza bwe naaba nkulabye nja sobola okunnyonnyola ebisigadde. Actually, John. Johnny, ekituufu kiri ti siri fine nga nze. Grief caused blackouts and hallucinations. Ayina zino zayitanga grief zimuleetera okuba nga afuna blackouts ne hallucinations. There's an underlying disorder, a Kibategeeza nti waliwo ka disorder, waliwo imbalance akakulimu akakuleetera okuba nga ofuna eyo situation. I don't know. Kyekigenda maaso kono sikakunimba simanyi. Just being here, but I feel like I'm losing it. Obuula okuba nga okubeera wano naye ntandise okuba nga nfuna hallucinations, ntandise ogw'eddalu. Neetaaga onnyambe. Abali wano agera ku kyamaaso nga Mother Superior yamuli mabega. Tell me, John, Njagala osooka ombulye mwana wange. what is it you have seen? Kiki ky'olaba nga ggwe? Stay away from me. Ngenda kusaba nvaako Mother Superior, stay away from me. Mother Superior alina olukwe lwayagala okukola ku ono. The visions are memories. Bagamba nti visions zibeera memories ebyayita oba si ebiseera by'omu maaso, kuba kulabikirwa okw'ebyayita oba eby'omu maaso ebigenda okujja. Bakeera ku makya kusinza. Mother Superior alina akakundi ku mwana ono era agamba nti balina omukolako nga bwe bateekeddwa omukolako. Balina okukkiriza nti si muntu mulamu, tateekeddwa na kubeerawo waneeno. Mother Superior ye bw'alowooza. Kano kaamukanga. Not doing that. Neerekerawo okuntiisa naawe okunkanga. Nsonyiwa. It's okay. Akiri okay. Tegede kanoonya muzannyo. Goes back. Mother says we must first remove the filth from them. Engoye zange mugenda zinziriza ddi kuba saagala kwambala bigandwa byammwe. Kono munnaye Mother Superior yagambye tulina soka zijja mu bikyafu. Okay. Bw'akwateko nayingira nako ne kakwateko ne kayingira munda. Agera okuzza amaaso nga kali wano. It's my brother's journal. Ako kaali katabo ka mwannyinaze. It says all men are dirty. Mother Superior agamba nti abasajja bakyafu, abasajja bonna bakyafu. I knew a man once. Naye nze munnaye nasikanako omusajja. Our bellies rub together. Embuto zaffe zaakoonaganako. Okakasa. He was so dirty we made black snakes. Ekyewunyisa nno yali ddate n'atandika okugyayo emisota mu ye, nze sibitegeera. Naye togamba Mother Superior ko nedda. Kayi kakakasi katukagwa ku musajja n'akeggala kasi. We kato ne kayitamu. Why did you clean the body? Lwaki mayiti wajooza? He had crabs Kwaliko ebiwuka nga bimulya. feeding on him. Nga bimulya. Crabs, I washed them off. So kati nembinaaja nembijjako. Made him clean again. Nemulongoosa. Presentable. Asobole okubeera nga mu maaso ga Mukama alabikako ng'omuntu. Oba nga abadde ng'omuntu. Kyonna kyonna ekyali kimutuddemu kyali kimufulumye. Evil. Ekyamuleetera okukola ebintu ebyo by'amasitaani bye yakola kyali kimwamuse. Mother Superior yagenze ku poliisi alina okukola statement. Vatican yamugambye alina okugenda ave ku ebyo by'okwekweka emabega w'ekkanisa. Ng'ate waliwo ebikolobero ebikoleddwa ku bantu aba bulijjo. But you decide to carry Grace's brother from the beach. Kyewunyisa father yali agalamidde mu kkanisa, gwe n'ogenda weetika mayiti y'oli ogijja ku beach. Wagyetikanga gwe. Teri yakusitulira kuno, nze yagyetikanga nze. Stone man just hopped him on your shoulder. Omusajja yali agudde wansi n'omwetika ku kibegabega. Olowooza nnimba. Oh, you're lying. Nze nkimanyi olimba, sirowooza. Goes to court. Kubanga singa bino bigenda mu kooti. Prove it. Prosecutor agenda kakasa nti olimba. Now maybe feels like nothing more than protecting your Ate bino byonna byogenda maaso n'okola kirabika protectinga kyaliwo gwe wali naye bwe mwamenya amateeka. in jail. Nze nkakasa eddiini y'obukristaayo oba etteeka ly'obukristaayo ligenda kussanga mu kkomera. A battle is raging. Waliwo olutalo olugenda maaso masekati ga Mukama ne Sitaani. Darkness. Ekitangala n'ekizikiza. A Christian act should never be punished. Etteeka ly'obukristaayo teriteekeddwa kubonerezebwa. Lwaki mulitunuza eyo? Nabagamba Ronnie's Entertainment asekanibwa ku View Plaza.
bozi ngogasseko ne ku mutimbagano gwa muno waaki. It's in the shadow of temptation. Omanyi sitaani atambulira nnyo mu kisiikirize eky'okukemebwa. Her nuns to forget it. Era Mother Sweet yafubanga bw'asobola okukakasa nti abanaani tebakyerabira. It would seem. Era bwe kirabikanga. How was your night? Ekyo kyakutambulidde kitya? For the most part. Ebisinga kyatambudde bulungi. Do your brother's thing? Wafunye omukisa okutuna mu bitu bya bulaazo ko natunuddemu ebimu nabirabyemukko. I assumed you looked at his journal. Ndowooza naawe akatabo ke wakatunuddemu ko of course nakatunuddemu. Naye empandiika erabika ya lulimi zino ennimi ezedda. No. Ah. It's okusinziira. childhood code. Jasi kodi yaffe ya buto twagikozesanga ffe nga kodi yaffe ya buto. Can you translate it? Osobola okuvuunula olulimi olwo. Empandiika yali mpandiika yaabwe nga bakyali bato. Started using it right before our mother died. Agamba mama affe nga yakafa ne tutandika okuwandiika bwe tutyo. You know, he would have written it like that because he didn't want anyone else. Ekyo yawandika mu katabo ke bw'atyo nga tayagala muntu mulala yenna kusobola kusoma bintu ebyo okuggyako nze. Kono ensonga lwaki oli wano. What you told me about your... Ky'oŋŋambye ku ky'abakadde bo. And now your brother. Kati ate wuuyo ne bulaazo. Trauma. Such a young age. Biyinza okuba nga byakuyisa bubi ng'okyali muto. Tried very hard to forget me. Ngezesaako nga bwe nsobola okwerabira ebyayita byange. Now that he's gone. Engeri gy'afuddewo Back. mwannyinase nga tagenda kudda. Kati memories ensigazza. Akatabo ako kayinza okuyamba mu abadde awandiika. Painful. Yes, kayinza okuyamba naye byawandika mu birumya. Era nze muli nkyakkiriza nti bulaazo wange teyesse. Ono yejjamu eriiso naamutunuulidde. Katabo oli akawandika mu lukoodi. Look of the events that happened, but they forever shaped us. Agamba tuyinza okuba nga tetwayogera ku bintu ebyali byatuuka mu biseera ebikadde. Protect me from the darkness. Naye ate nga birabika bye byasobola ogezaako otuwunda otufuula ki kye tuli. It's a miracle you survived the storm. How are Anna and the kids? They're already staying the house. Kakati n'okusinziira ku information yali efulumye ku kyalo baali bagamba nti taata w'abana abaana yali afiiridde mu nnyanja. Yali mu lunnyanja nga bagamba nti yali afiiridde ku mazzi. Naye ate ekyewuunyisa n'agenda akomawo era bw'akomawo ku kyalo abantu bonna beewuunya. Bagamba kimu nti kyamagero okubanga mulamu yandibadde mu fessa zino we twogerera. Babadde bazemmukeberako ng'oli omubuuza abato bali batya nti abaana balyoke. Muzeeyi bw'amaliriza n'akwateko n'ayingira munda. Ekyewuunyisa muwala we yali yamukolera keegi nga yamussa omu. Yali yamukolera ka keegi nga yamusooseka mu ka keegi n'amuteeka omu. Halt! Flash! What did you do to me? Dad? Ate olowooza omuye kabombiri yali abateekamu. Amanyi okujja n'omusaraba n'agumusaka mbuuza ki kye wankola mwana gwe. Yakomawo nga takyali oli kitaabu gwe baali bamanyi. Yali abaggalira mu keegi nga bali ngambwa. Tuka n'amusaba yagala fulumu oba kukweyamba. Muzeeyi n'amukwata ku mutwe. N'akwata n'omusarabba. Atambula n'omusarabba gumuleeterako. Yayitawo n'ajja naye. Baabano. Katonda aba ayita wano n'asooka asuula ebbali yasuulira mwannyina akasumuluzo. Gwe tugende. Yitawo. N'ayitawo n'ayingira mu kinaabiro kati aba akwate kubo genda. Yangu asaagala olweyo kumbe ono yali yeggulidde. Maliriza okweggulira. Nyaabwe. Ono agenda okuwulira nga maama ayitamu adduka agenda. Maama n'omwana w'obuwala yali abasibira mu bukeegi. Kati omuto yayisaamu akasumuzo n'akasulira maama we. Maama we n'ayitamu n'atandika. Kati najja asika ne mwannyina ate naye amuje. Muzeeyi bwe yava eyo gye yava yakomawo nga takyabitegeera. Famire ng'agisibira mu bukeegi. Ono yadda. Baabali wano baawulira miranga gya nnyaabwe. Ono agenda okukwata ekuba okulingizaayo ko bw'atyo okulaba.
ekyamala enviiri ku mutwe ssebo taata yatta maama yamufumita ebisaawo nga n'omukyala aba n'agamba Katonda wattu kiri kyali kikambwe. Mzee yagenda okudda nga takyali oli kasaveeyo ku nnyanja ng'asimattusi yadda takyali oli kali wadda ng'abuuza akato kali luddawa weekweseewa mugambe eno nsobi yo Grace. Waliwo yamukuba ku mutwe n'ayitawo n'agwa ettali. Grace. For the consecration. Tuteekateeka for consecration tusuubira abantu okuwaayo emibiri gyabwe eri Mukama. My primary concern. Nze by'ekkanisa si nsonga. Discovered that this convent tried. Mike alina kye yazuula nga kiraga nti ekigo kino kyayagalako twadaputinga. It's what's brought him here. Nyinza okuba nga siina memory naye kirabika kye kyamuleeta wano okubaako by'anoonyereza. Kono siina kye mmanyi naye Mother Sweetie alina kye yaŋŋambye. Ngenda kusaba gwe wandibadde otuviira n'engeri gy'abatunuulira buli ono wadda wamuhe. Mother Sweetie yaŋŋamba nti bulaze oyo yajja wano ng'anoonya mazima g'ekyo ekiyitibwa relic ekyedda. Ekkanisa ezedda zaabeeranga n'ekintu ekyenjawulo kye tuyita ekyedda ekirelic. So kali mu 1993 Musisi yagenda n'ayita. Ennyanja n'egenda esaanyaawo kitwandiise ebijja bye twalina. Naye ate abasinga bagamba nti basanyufu okubanga byavaawo kubanga Crusaders bakwatanga ekkubo ne bagenda babisinza nga bagamba nti mwe bajja amaanyi. So kati ekkanisa n'etuuka ekiseera ng'ena reputation enkyamu olwokubanga baali basinze ebyo birelix. So kati ebyo byasigalira mu byafaayo mu bitabo by'ebyafaayo. Bwe oyagala wandyagadde obisoma mukono tewali tabbu nandyetaaze. This is Father Jacobs and Sister. Yajukiramu ebiseera byedda kubanga agambye nti Mountain Savior Covenant yayagalako baadaputinga. Era omunaani yajja ng'ogasseko ne Father nga baga ati baagala baadaputinga. Baagala batwala abaana nga mmwe. Ne babuuza oba balina birth certificate z'abaana bano. She took her adopted parents' name. Nga bagamba nti omuwala ayinza okuba tagirina olw'ensonga yagenda n'erinnya ly'abo abaamukuza. Kati ekkanisa ng'ebateeka mu ggaali oba abaali babakimyo batwala ku kkanisa nga babateeka mu ggaali. Kye baakola oli yagamba omunaani Father yagamba omunaani sokoleke koma wano. Kugambye gwe soko fulume jangu. Yakwate kubo n'asooka jjamu unakanda gamba nedda tumutwala. Yajjamu omulenzi n'amuleka ku kkubo ate omuwala ye ne basalawo bamutwali. Mukazi watu yakanda kulwana nga bamusibye. Era bwe batyo ne balyoka batandika okugenda mu maaso n'okusaba. Nakyala yakanda bagamba bannaye mukola ki? Baali beetaaga muwala kirabika bo. Baba bagenda kitwera kyabasekula. Kitwera kyabakuba olukuba sirwa kuno. Kaliya gy'asooka akebereko ebyo bagamba ebyedda. Bagamba nti buli kanisa mu biseera ebyedda yabangako ne kiyitibwa relic. Ekintu ekyabeerangamu. Relic byateranga kubanga byavanga kwaba abedda oba ba disciples ba Yesu oba si Yesu mwennyini. Nga bwe bagamba ekikompe kyasembayo okunywerako. It is a relic. Kakati nti buli kanisa yabanga n'ekintu ekyo naye ekizibu ekyaliwo mu biseera bino. Father agambye nti kyatukeesa aba Crusaders ne bajja ne batandika okusinza nga relics ezo nga balinga abagamba mwe bajja amaanyi n'okusinga okusinza ekkanisa. Bangambye kino ekitabo nkikuleetere. Father Romero angambye nkikuleetere. Mu baasinza nga relics ebyo
Ekkanisa netukesya ng'ena bad reputation nti nabo basinza ebibumbe basinza ebifaananyi. Kati Musisi n'agenda ayita mu 1993 n'asaanyawo buli kimu kyonna kyonna gye baali bateeka ebintu ebyo ebyenjawulo nga kwogasa n'ebijja bye baali basinza. Era Father agamba kyatuyamba kati byasigalira mu byafaayo tekyali asobola bifokasinga naye ng'ekkanisa yali eruzize relevance nga batuyitanga basamize. Kati bamu ebitabo agenda okuzza amaaso ebitabo ebisinga byonna byali biwandiikiddwa nga Bulazi oyo yabiwandiikamu naye nga abiwandiika mu lulimi lwabwe. Agamba sooka olindeko. Kiri yali alowooza nti luno olulimi lwali lwabwe naye kirabika olulimi terwali lwabwe. Olulimi lwaliyo. The Knights of the Morning Star. Knights of the Morning Star got the lyric. Olulimi lwaliyo. Kati bo balowooza balweyigirizanga bo nga bonokera ku makyano gamba nti omusapa ajja wupuno apajja lengepeera ebintu ng'ebyo. Bo balowooza nti balweyigirizanga bo kumbe olulimi ekituufu kiri nti lwaliyo. Niye kyewunyisa bo baali basobola okulusoma kuviira ddala myaka gyabwe emito. Balujja olulimi lwedda n'abaliwo essaawa zino abasomye abalina PhD mu theology abamu ku bo tebasobola na kubisoma. Baali wano ngenda okuzza amaaso ng'embeera ekyuseemu kyava ayita abaaye waliwo ali wano. Kati nawe yatuukira genda otuuka ebbali nga kiraga nti waliwo ekintu kiri awo kiringa kijji. Naye ng'ekijji kino baateekayo bambuuza lirika eruluddawa kikyogezaako protectinga anti emumbuuza simanyiwa gye kiri olimba yali Bulazo we. Father n'agamba mwongereko weiti munyige atubuli eririki wagyeri baatukesera nga bamunyize to the ruins. Anti mu mutwale eri ku runzi Time he made his peace. ke kaseera ndowooza ateekewo emirembe masekatige ne Mukama. N'alyoka akwata ekyuma n'akifumita Faaza. Ono abirabirabi birabulabi kwata ekyuma n'akifumita Faaza mu kifuba. Kati abaali wano ono omusisi omuddugavu yajja juyira omusisi omuddugavu yali ayogera ne Mother Spirit nga yagamba kina jakikola ekyokutta nakyala ng'amugamba tontya nze ndi ndiga ya Mukama gwoli musege oguli endiga za Mukama wandibadde okkiriza Mukama n'atuula mu mutima gwo. Abaagenda omufumita ne wabaawo ekimukwata ekyamukwata kyamukyusa omukono naye nga tekirabika n'alyoka yeefumita ekyambe nga ye yamala yeefumisa ekyambe nga ye yena n'avulubana omusaayi n'omala n'ayitawo n'akkirira paka wansi. Kino n'agenda okujja waliwo sisita omulala eyajja agenda okuzza amaaso ekya nga sisita afudde. Ebyadde of course balina omuleeta ku poliisi. Detective yaliwo n'agamba linako. Tell me what's been going on up there. Sooka omuli ekikigenda mu maaso waggulu eyo. I read your notes on the coded. Nasomyeko notes zo eziri mu enkodi okuva mu kajjano. I know why they killed him. Manyi lwaki batta Bulazo wange. Well, people around you do seem to die, don't they, Miss Farlow? Abantu abakwetoola bafa sinaba kitegeera kuviira ddala amabega kubaakukuza baani bonna bafa. Kati wuyo ne Bulazo oyo yafudde kalina omunaani wuyo afudde. So happens to be a witness to your brother's suicide. Now she's dead. Kali kyokka ate yabadde omujulizi mu kufa kwa Bulazo ate naye yafudde. You know why Michael was there. Wasomye notisi zange kiraga nti wategedde Michael lwaki yabadde awo.
yabadde alina kyagoba ng'alina liriki gy'anoonya ey'amaanyi. So kati babadde baagala kozesa Michael basobole okuzuula liriki eyo gy'eri naye n'agaana obbabuulira kati baagala kozesa nze. Otandise okwogera nga bo mbusimanya missing lyric. And defeat his shadow with the arm. Jugera nono bamuleeta ne bamusibira eno. Ono Mother Superior. Kati yali wano ng'asaba. Glorificamuste, gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Let's go. Gusoko gye tugende. So your friend Father Romero called. Kyaliwo Father Romero akubye essimu. Claims she saw everything and confirms your side of the Bagamba nti waliwo omunaani yasobodde okulaba buli kimu kyonna era ng'akonfaminga. Nga nabaddewo nze kati waliwo yabaddewo. Ani kiba kitegeeza nti olina akuyamba. Waliwo akubye essimu omunaani. Father Romero akubye essimu n'amugamba nti waliwo omunaani yalabye buli kimu kyonna ekyabadde kigenda mu maaso. Oli yeefumise. Kati n'agamba nti wabaddewo omuntu nabadde nze n'oli yafudde. N'agamba nena kyabagenda mutta Mother Superior. Kono Mother Superior mugenda mutta ng'alina obuvunaanyizibwa ku ky'okutta bulaazo wange. Ebisigadde tujja bitunamu oluvannyuma wabula sofa kati ekyo kyekiriwo ndowooza gwe tugenda kutta naye tumute. Yakwata ekkubo n'ajja n'atuuka ebbali ku ggaali. Yakwati kubo n'asooka akyalira kitaawe mu kkomera. Yajja asooke yeebuze ku kitaawe kuba kitaawe kirabika alina kyamanyi bo baali bakyali bato. Yata ne nnyaawe ng'akwate kubassaako ekikomo asobole communicatinga naye. Ne muzeeyi ng'akwata erudda ekikomo asobole okwogera naye. Aha. Hi, Dad. Ogamba otya taata munnange? I'm not your dad. Gwenze siri kitaawo. Your dad's in hell. Kitaawo ali mu geyeena alina amayembe ku mutwe. Si nze. Lwaki oyogera bubi? Do what? Lwaki wakikola kuona ekyaki? Eat me. Lwaki wankuba? Starve me. N'osibyanga enjala. Lock us in cage. N'otuggalira mu bukeegi. I took you in. Nabasembeza. I try to love you as my own. Nembaagala ng'abange. Benezaalira. Gumanye engeri gye kyankalubiriza. Because you're the devil's own, aren't you? Olw'ensonga gwe toli mwana wange muli baana ba sitaani. I killed you. Nandibadde nakutta gwe. Nandibadde nakutta. Instead I kept you in a cage. Naye ate ekyewuunyisa nabateeka mu keegi. Muleme kulumya muntu yenna. Mom. Maama wamutta. Wata maama. I died in the storm. Nze gwolaba nafiira ku mubuyaga. Nafwa. Michael's dead. Michael yafudde munnange. Michael yafudde bwe bamugamba Michael yafudde kati nakwate kubateke kati abatekayo kikolo ne kitta. Lwaki tomukomyawo? Ekiki?
mutaase nga bwe wataasanze nze nali ngenda kufaana abalala balunnyanja bannange kikyotegeeza olina omuntu gwe wakoola mu kiro ekyewunyisa mukama n'ayanukula kwegamba teyali mukama eyayanukula kintu kya munzikiza ekyayanukula ati ffenna twali tusaba sinze nzeko eyasaba ffenna twasaba bwe kiba nga kyamagero nkakasa kyali kyamagero wasaba ne wabaawo ekyanzijjayo gye nali ndaze kyefaananyizako n'olunaku lwe nakusikana ng'ozunga ku biiki ebiseera bye walina emyaka 10 egy'obukulu naye ng'oli wekka ku biiki mu bunyogovu obutenkanika nga wenna obisiwadde otintima omuntu omu yakkanyuga mu nnyanja omuntu yakkanyuga mu nnyanja ofe ekyewunyisa tewafa lekerawo naawe bakkanyuga mu nnyanja tewafwa muntu yali ayagala kutta n'ekiwulikika kitya obulamu bwo bwonna ku nsi kuno nga buli wolaga kufa na kwonoona kulikuba kwetoloddewo era bye bigoberera owulira otya kisiikiriza ekyo kwegamba alinga aliko ebitega alinga aliko ebyokoola alinga aliko ebijjankunene ebimpenejjo muzeeyi yasooka n'akyankalana n'agamba owaayi n'akwate kuba amuviire naye nga mulira amazima namugaa gwe toli mwana wange yamulonda bulonzi eyo ku nnyanja ng'alina emyaka 10 egy'obukulu kiba kitegeeza agamba nze engeri gye nakusiikanamu nga bifo sinnabakutegera nali ndowooza nti oli mwana muntu muno naye nkizudde oli alabika yali akkanyuze kuttira mazzi bali balina emikolo no gye baali batandise baali batandise emikolo bagambye nti giyitibwa securation Not be conformed by this world, but be transformed by its renewal of your mind. And by this test, you may discern what is the will of God and what is good. Anyone called from the convent? No. Well, I may be glad to be rid of her. oli yali abuuza nti waliwo yawuliza ekiva ku muti tewali kiva mu kigo. What aren't you telling me, Mother? Kiki kyotanga Mother Swiria? What did you want with them? Kiki kyewabadde oyagaza omulenzi oyo? She mentioned a relic. Wayogedde ku kiyitibwa lyric. Was Michael hiding it from? Michael yali akikweka nga takigamba. You're such a stupid man, DCI Harris. Do people not tell you that? Yagamba oli musajja musiru. Simanyi lwaki abantu tebakigamba ofiisa. Michael was not stupid. Michael teyali musiru. But he was brilliant. Michael yali mwana wa Katonda ate yali mugezi. He was to return. Ekyewunyisa. God's lyric yali agimanyi. But Michael did not understand its power. Agamba nti Michael lyric yali agimanyi. Yali ayagala gezaako kubanga agituddise naye nga Mukama ayogera gyali. Just wakuba Michael teyasobola kutegeera. She must be. Oyo omukazi ateekeddwa okubeera purified, ateekeddwa okulongoosebwa. Once more. Ateekeddwa okubanga abeera contained once more. Relic is not a thing. Olinga agamba nti lyric si kikompe si mukeeka si kiri awo muntu. Anti Grace. You think Grace is the relic? Kyogamba Grace ye lyric. I know Grace. Sirowooza wabula nkimanyi Grace ye lyric. And so does she. Ate naye kennyini akimanyi nti she's a lyric. Osegeera. Oyo omwana kyekintu kye twogerako ekyedda either alimu ekyedda oba si ki ekyedda. Kali akwate kuba akomawo erudda. Mother Swiria amugambye nti gwe kyotwa Michael yali akimanyi lyric yali agimanyi era yali ayagala kwata ku bujiiza gye tuli. Jesu akwa Mukama yali ayogerera mu ye nga alaba kyabulabe. Romero is. Bana ye Father Romero mmanyi gyali agenda okujja asikana bano balambadde bali wano wansi. Gambo wayizira bikankola za wano. Bali mu kusaba. Kano ne kasitula omutwe. Blot out my transgressions. Agenda ofulumanga kana ate kasabira bweru. And cleanse me. Abasinga bali eri bagalamidde wansi. Romero is. Father Romero ali tuddawa. Yeah? Manyi Father Romero gyali. Mother said you would be our downfall. Mother yatugambye nti gwagenda okutusuula ekyaki gwagenda ogisuula oba ekereziya. Kano kajja kakagala mufumita ne bakakwata. Kyakakwata ne kikamenya omukono.
yagamba tufudde Katonda watoli n'atandika ye yadduka misinde kabadde kaagala mufumita ne bakakanyuga ettale waliwo ekikakutte nga kirabika kiri mpewo manyiti n'empewo ez'amaanyi ez'ettabbo kamala oli jamenya omukono ezimukanyuga ettale banange mu kanisa mulimu empewo enkyamu mulimu empewo mulimu ebijjankunene mulimu ebiko ebyokoola yadduka emisinde awoza kimunsonyiwa bannange munsonyiwe oli yadduka awoza kimba naye ntaasa okuva eri sitaani kono liidako sigenda kukulumya kano kadduka bambi kalina gye keekwekeno kakazi kattu kamaze otegera ebintu byononese kabadde kakamugamba nti Mother Superior yatugambye gwagenda ovaako okuzikirira ku ekereziya Mother alowooza nti ndi fragile naye ate ekitone kya Mukama kimpadde amaanyi okusobola okukola ekyo kyenteekeddwa okukola era sigenda kukkiriza sitaani ono kuntwala kyeyagamba tagenda kukkiriza sitaani mutwala tuteekeddwa okugezaako okwejjamu amasitaani oba si kitube nga tumirwa neyesala onagera okuza amaaso nga keesaza omukono yakabuuza okoze ekiggwe anti nensonyiwa yakakwata anti mpulira okwonona nga kunfuluma omusaayi banaye gunzigwamu nyamba ntaasa nekayitawo nekagwa ettale nzigwamu omusaayi gunzigwamu tokkiriza omusaayi kunzigwamu nakakwatako bwe nzigwamu omusaayi ngenda kufa bambi nkusaba sifwa nkwegayidde saagala kufa nsonyiwa munaye bibaddewo nkusaba tonganya kufa akaba kimu nkusaba tonganya kufa kati abaatulatula bwati agenda okuza amaaso erudda waaliwo endabirwamu n'alengeramu omukyala alinga mupaatiri nga yenna avulubanya omusaayi yamutunuulira nkaliriza bw'amaliriza n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda n'asigala nga yeebuuza kiki genda okulengera kano kabadde alwanirira ate nga kafudde n'omuntu gw'alengedde si gwe gusose ng'amulaba ekitegeeza nze ngenda maaso n'okukola bino si kyo ashege kubanga gw'alengedde mu ndabirwamu amwefaananyiriza yakwata ekkubo najja bali mu kusaba nti omwoyo baagala gukirinzinga yakwata ekkubo n'atambula bulambalamba najja mu ekereziya yajja asika ne faaza bwe kiba kyetaagisa amulongoose bamusabire bamuggyeko ekyo baali ludda nga beeteeseteese yatandika okumenyeka nga gwamu amaanyi ono amuyita Grace tojja sigala awo My father was right, wasn't he? agamba kitange yali mutuufu si we kiri Something wrong with waliwo ekikyamu ekindiko ndabika ntambulirako emmandwa ndabika ndiko ebyokoola sina kinyinza okuba nga ndi mukolimire waliwo ebintu byendaba we tuwogerera kati Meege mufu ate nga kiyaga nti nali nkirabyeko sisobodde kiyimiriza ne kati kisoboka kitya kuba ndabira ddala tekisoboka n'amugamba toli mukolimire ekituufu kiri nti oliko mukisa njagala bino biggwe osobola okunyamba n'ebisobola okugwa munange tugenda soka tugobe ekizikiza tuseewo ekitangala kya Mukama bambi nkusaba nzijaamu kyonna ekindimu mpulira seetegeera faaza kyava mugamba kwata ku mukono mwana wange kwata ku mukono ate nkusaba tobaamu kutya n'alyoka amukulemberamu n'amutwala gwe kyoba okola kikimu kyokka weegatte kukoola kwaffe twagala tugezeko okubanga tukulongoosa tukuseemu kuba tukitwala nti oli vessel ni twagala obere vessel of true sight ne bamwetika bulambalamba Blessed Michael Archangel, defend us in this moment of conflict. anti munaye tusaba malayika eyitibwa Archangel esobola okugezaako tukulemberamu etukuume mu kaseera kano
tusaba mukama asobole okwata ono amubwatikire mwetika amutwale. Do thou, O Prince of the heavenly host, tusaba omulangira w'omuggulu down to twagala sitaani asindikibwa addeyo n'emyoyo gye emikyafu that wander through the world for the ruin of souls. twagala tugeseko mugoba agende ave neyo emyoyo gye gitagalira. bali siriyasi ne bamuleeta. Grace of Aaron, do you admit your sins and seek to be cleansed by the Holy Spirit? I do. There's but one God. Consecrate her. bamala osaba mu ngeri yonna yeetaagisa ono n'agamba kati mmuseeko. ne bakwata ekubo ne babikula erudda. You ready, child? oli mwetegefu mwana wange? bamukkiriza wansi eyo ssebo, bamuleeta wansi eno gy'atambulira. bamussa wansi eyo, wansi mu mpuku gye bamutadde, naye nga bagambye nti balwana ku kimu kusobola kutaasa mwoyo gwe. ateekeddwa okuba nga ali contained olw'ensonga amaanyi ge gatiisa eri Yesu, gatiisa threat eri Christ. bwe bagamba kirabika nno omwana si wa leero. bali bakwateko ne bamuteeka wansi mu mpuku ab'edda ne bamuggalira eyo, wansi mu ntaana gye bamussa ne bamuggalira eyo. gye yatandika okuwandiikira olwo olulimi. kano abalwanagala okulya nga bagamba nti baagala kuggalawo. muggalewo mwangwe mwangwe mwanguwe. onagera okuzza amaaso okulengera. katonda watufudde bannange. baba baggalawo linaakwata Fwaza ne bamufumita. Fwaza bamufumise. Mwana si wa leero. Wansi gye badde baagala omuggalira n'abasooka gye baamuggalira ng'afuuse ekirala. bali abaali bayitibwa the Knights of ono bamufumise ekyambe. bamufumise ekyambe akirengedde nga kijja naye nga kibadde mu bbanga teri akikutteko. then akwate kuba n'afubutukayo wansi gye badde bamuteeka ng'ajja ku ngulu. wulira ebigambo bye. so kati oyo yabadde enteekateeka yammwe kwata kuba okunzigalira wansi mu ntaana. kiki ekyatukawo ku by'okusonyiwa? anti Yesu Kristo yafiiririra abantu. teyafiiririra zo malayika nkyafu. malayika nkyafu teyafiiririra malayika nkyafu. bagamba nti malayika ye nakyala malayika nkyafu. teyafiiririra malayika nkyafu. foreign angels. kati ndiki? yagamba oli kizikiza ekikakasa nti ekitangaala. ge maanyi ge Mukama. yensonga lwaki olina obukyayi eri Mukama. wandibadde osaba bulaasi wo okusonyiyibwa. ono yajja ayita Grace. Grace waliwo ali wano bannange.
Please forgive me. Yatuuka ebbali ng'ayita bulaaso wamugamba nti munaye nsaba omwoyo gwo gunsonyiwe. N'akwateko naza ebigere emabega mpola mpola. Najja ng'abiza emabega. Era bw'atyo yatuuka erudda. Abaagenda ogwa kyava awulira amuyita Grace. Yamusanga ali wano Grace. Please, don't do this. Bambi Grace ngenda kusaba tokikola togwayo. It's the only way. Anti yengeri yokka. That's just some bullshit they filled you. Ebyo bya kisiru babikutadde mu mutwe katemba mwerere. Ha? No! Yakwate kubona yekanyugona agenda omugamba tokikola. Mukazi watu ng'amaze okwekanyuga asaba kimukama amusonyiwe. Wabula abakkirira bw'ati agenda. Juya bingi byatajjukiranga ye nenga kizuuse nti ye kennyini aliko amaanyi g'ekibi ate si wa leero. Era abakkirira bw'ati ng'agenda yatandika okufuna okulabikirwa. Bwe yali ewaka nga bamukubidde si bamutegeeza. N'akasaayi kano yakassaako ye kennyini. Yali tasobola kweraba olw'ensonga kino kyalinga kyokoola. Kiringa kitambo. Yakyusa omutwe. Era maama we bwe yafa mwoyo guno gwaliwo. Yatta kitaawe ye kennyini. Ba ku mutwe n'amumaliriza. Bano abaali bamutwala nga bamaze okuleka muto we mabega. We'll bring her here by her own volition. No harm is to come to her. Buli kimu kyonna ekibaddewo. God, let her dwell once again in your house and bring the weight of all heaven upon this tomb. Mukazi watu bambi badde atambulirako ekyokoola kibadde kibikola. Tim, ask for forgiveness. Tim! Return to God, my son. Era ne bulaaso bwe yatuuka wano baali bamugamba kwate kubo dde eri Mukama munaye mutabani. Bakyuka bwe bati bamuleka akwate kuba akimalirize. Bagenda okuzza amaaso okulengera. Anti sitaani amaze najja. Nategedde ojja kwagala okuntaasa. Njagala osonyiwe munnaaye. Nenda kusaba onsonyiwe. Ate nkusonyiwe ku ki? Ekyokuba nga nakuleka mu kizikiza. Okweka ki kyendi nga nkwekweka. Ekikulu kya byonna kasita oli wano. Nsobola okutaasa. Nga bwe wataasa taata. Nedda. No, don't. Tokikola, togendayo. I have to do this. Kiro oteekeddwa okukikola. But God will catch me. Mukyo kyemanyi Mukama agenda kunkwata. Tagenda kunzikiriza kale omwoyo gwange n'agukwata. You are good, Grace. Kyoba omanya nti oli mulungi Grace toli mubi. Era bw'atyo n'akwata ekkubo ne yeekanyuga. N'ayita waasobola okukkirira.
ono yakanda agamba nedda bannange wabula nakyamaze ne yeetegeera kikyali kyabika bulijjo tanaba kwetegeera kati yeetegedde kikyali ekituufu kiri nti si waakakati alimu emmandwa alimu ebyokoola alimu ebijjankunene wadda tambulyako emyoyo emikyafu sinaki ayinza n'okubanga mwanyina wa sitaani basooka ne baleeta poliisi egezeeko okuwenja ekebere buli wamu wonna effeffete buli wamu wonna. Father Romero conveniently going back to Rome. You might fool the CPS, but you don't fool me. Father Romero ye musajja watu bwatyo baako kyongamba. How did you get under her skin? Wajja otya okubanga omwana oyo mumatiza byewamatiza? It would make someone like Grace want to... biki byemugenda maaso n'okukola ebireetera abantu kati nga Grace okwettako no Grace tafudde. Mother Swiria gwali naye kikyoyogerako. Oyo omwana alina amaanyi era amaanyi g'alina ag'enjawulo agenda gakozesa mu bintu bya kisitaani mpaka ng'amaze okukwatibwako n'omukono gw'ekyuma n'ayimirizibwa. Ekyo nkubulira mazima. Mpaka ng'amaze okukwatibwako n'ayimirizibwa. You all right? Alina ekyewunyisa nakyala wuuno eno gwe twalabyagwa. Alina ekyaliwo ono John. Mbuusa oli bulungi nti ye. How's the therapy come? Sooka omuli kati ebya therapy bitambula bitya? Well, as a survivor of ng'omuntu ayise mu bizibu ebingi ebyemabega mpozi ng'ogasseeko n'ebyo ebitonotono. It's supposed to be day by day. Kale nkugambe nti mpola mpola. Honest, I'm quite shit at therapy. I don't really trust my memory of those times, and healing used to be just forgetting. Yagamba ate ebisinga ayinza obuteesiga bintu bya therapy kubanga kati ebintu bya memory ez'enkadde tayagala byesemera yali alowooza. I am trying. Nti okuwona kubanga kwerabira byayita naye. That's progress. Kati oli otyako no mentally ngezaako. We're near a church anytime. Your progress kasamba nga sigenda semberera kanisa kyagala ekereziya. Patient, the old lady who's going blind. Waliwo oli omukyala eyali agenda okuziba amaaso munnange. Oh, well, she had perfect sight. Ekyewunyisa yaddamu n'alaba. Appointment not to be rude. Kwegamba appointment naye ekyewunyisa yaddamu n'alaba nga simujjanjabye ye agamba nti gwe wamuwonya. Oli omukyala gwe yasiikana gwe twatandise naye gwe yali agamba nti mulwadde amaaso. Ono agamba nti appointment yagifuna naye yaŋŋamba yaddamu n'alaba. Kali ekyewunyisa nakyala nga ali mu mmotoka waliwo eyajja era bwe yajja n'amukwata bw'ati ku maaso. Jeblazo amugambye nti oli mulungi. Yes, waliwo ebiyinza okuba nga bikolebwa mu bukyamu niye oli malayika nnungi kyeyamugamba bulazo we. Kibasigeza there is a possibility okuba nga asobola n'okukola ebirungi. Kati ye ayinaako akantu akabadde katuukawo nga tasobola nakulaba kwegamba ng'agira na blacking out for some time naaba nga tasobola kulaba oba nga tasobola kujjukira. Nekirabika kati atandise okujjukira n'okumanya ki kyakola oba kye yali akola. Wano we twakatandikire nga Mother Spirit agamba gw'oteekeddwa kufa ove ku nsi eno. Olina kufa bufwi. Yamusanga abageno bamusekula ebyuma abadde azemusekula manda amugye ku nsi eno ng'akyali ku nsi ensi bo bagamba tegenda funa mirembe. Mwanyinaze yagamba nga natambulirangako malayika enkuumi nze nali sikiriza mu bintu ebyo nga sina kyenzikiririzaamu wabula kati we bituuse sikakasa kuba kati byendabyeko byempiseemu ne byensuubira okulaba n'okuyitamu. Nyina we ntuuse ne neewuunya. Omwoyo gwe kirabika gwali gubaddeko waggulu ne gulaba ne Katonda. Kale bwe katyo bwe kabadde nabagamba ku mutimbagano gwa muno waaki mpozi ng'ogasseeko ne Rennes Entertainment so distributor waffe Mindset Videos abasiikani bwenyende Masaka Ashirafu ku Hollywood Movies Mpondwe Customs Wera Jazzmatic Videography Mbarara mu kikubo ekidda mu katale ng'ogasseeko ne Clubs Maje Kakindo Kakumiro kukigenda ku Doctors Medical Clinic ewa Cleaver naye abutuusa mpozi ng'ogasseeko ne Sipo wa Media ya musawo Jona asiikaniwa
Matugga naye abutuusa. Mukama bakumire mweraba. Apologize, no tears.